Beera omuwulize eri ekibiina. Olwaleero mu kukyusa obukulembeze bw'ekibiina kino ab'essomero lya Kitende Secondary School ku luguudo lw'Entebbe batuukiriza akalombolombo kano ak'okukyusa obukulembeze era Oweekitiibwa Haji Rashid Lukwago akubiriza abavubuka okukola obutaweera okulaba nga bafuna emikwano egibagasa okusobola okutangaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. So ekitegeeza tandika kati ensi kyebayita informal education kikulu nnyo okusinga formal. Kubanga informal social interaction enkwatagana yo kati mutandise ensi era njagala mutandike kati baana bayinga mumanyi nti ekibiina kye tugatta okututegekera emyaka egirikola ki egiriddako gw'olinyumya nani myaka 3 ejijja nga twali mu bintu bwebiti. Abavubuka bongedde okukalatirwa obuvunaanyizibwa bwe bolekedde mu maaso wamu n'okubeera abeetowaze okukuuma empisa n'okubeera abakozi basobole okutuuka ku buwanguzi. Mbogo wakati twagala kutugira be baana bange weeyisota mu kukyalo bagamba mwana wa gundi obwawumulo labe ekikyalo nga kiteredde so kutegula mbizi kutegula paasi kutegula bintu buyaze ngene oba toliyo bagamba katumba yetuwe ebyaffe naye no bagamba mwantegedde mutya mumanyi nnaku yammwe bino byemusoma birungi ne social capital bwe bugagga baana bange tuve mu ngate ez'obukulembeze tubere relevant mu communities mukolagane n'abaami ab'amasaza abavubuka mubeera available ng'ogyeko okwagala bino ebyokwogera ku mukolo. Ati en association yetugasse yes tufuna what we call moral value mufe sofa abaganda tetusaanye kwekuba bw'olaba munno waakoze obubi mugolole bw'olaba atambula obubi mugamba owange kyusaamu wano. Mutebi Marvin alondeddwa okukulembera ekibiina kya Nkobazambogo ku ssomero lino ng'onazze mu kifo kya Basota Jovia Nakungu asuubiza okukola obutaweera mu buweereza bwe. Njagala ntambulire nga ku nnombo gye tulina kati wano mu Kitende Secondary School engombo yaffe egamba tunnyikire empisa mu baana otulyoke tutumbule Obuganda. Doreen Nakajiri ne Rachel Namuli, BBS Telefina, gy'otobadde. Kale weewaawo